ono nno mwami agamba nti kyajja yanjula ennaku zino n'olwekyo ensonga eno bangi abagimanyiiko n'abanga tayagadde kwatuukiriza nnyo mannya ge. Agamba nti nali simanyi nti girlfriend wange gwe maze naye ebbanga lingi agw'ensimbu ku kwanjula kwaffe wadde nga eyali akyakala yali amufaanana nnyo. Nze nategeererawo nga yakayingira bw'ati ekidaala nga bakuba oluyimba lwa Stabwa Natooro tujanjawaze. Nentegeerera ddala nti si ye mukyala wange. Nawulira nga ebyenda bintokota ne ngamba kiki ekituuseewo. Bwe yajja okusembera okutuula wendi nga ssenga amuleese nankuba akaama nangamba nti mukyala wange afunyeemu obuzibu alwadde nti naye bamaze omujjanjaba era ateredde wabula abadde tasobola kujja kulabika mu bantu. N'agamba nti afubye okulaba nti abantu tebategeera nti si yeye ayambadde buli kimu ekikye ate engeri gy'amufaanana ennyo alowooza nti tebakitegeere. Yaŋŋamba nti batidde okuswala naye gy'ali agenda atereera era agenda awona. Nga tugenze okulya gye nawulirira oluvuuvuumu olw'okuba nze nali nnina kye ntidde amatu gange gaali mawagale ngenda okuwulira nga waliwo agamba nti yakubiddwa ensimbu abako we bayingiridde. Mu butuufu mukyala wange musaasira kubanga mulwadde era ensimbu si bulwadde bwakuzannya. Naye mbuuza n'amalako ate abaana baffe balibeera batya? Lwaki yakinkweka? Bwe twagenda nabo okwanjula tewali yategeera nti omugole aliko ekizibu. Ne mulamu wange teyambuulira kizibu ki kimutuuseeko wabula yaŋŋamba mulwadde. Era ne bye nawulira matu gange kugawagala nnyo kwe kuwulira nga waliwo aboogera mu kaama nti agudde ensimbu. Tebantegeeza n'essaawa ya leero tebannantegeeza. Eyajanjawaza yali fotokopi nnyo ya mukyala wange. Ate naye mufumba ewalala simanyi bwe yakikwata nebba oba oli awo bba yakkaanya naye akkiriza okuyita mu mikolo gyonna. Y'ekirala atayise mu mikolo gyonna olwo embeera nyanjudde. Mba nyanjudde ani mu butuufu? Nkoze ntya okulaba nti kino nkivaamu anaawona? Ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki kwoli nange bwe nti amanya bampita Doris Fresh mu Kasaana. Ensonga ya munnaffe yeeyo omukyala kizuuse nti no yagwa ensimbu kwolwo yali takyogerangako ono takimanyi nako kaakati batuuse kwanjula eyajanjawaza mulala kati yeebuuza nti ddala kituufu mba nnyanjuddwa oli oba mba nnyanjuddwa ono. Kiki ekiriwo era tukitereezezza tutya? Obulwadde obwo bumanyi embeera ey'okukyamuka ate nabo ne bukyamuka kati ndoza yasanyuka bambi bataata nga bazze n'agamba nti ensanyusa okukakkana nga bulinnye kale nange simanyi naye olowooza omwami ono ayinza kukola kimukwano. Hello wangi ssebo weebale kuwuliriza taata yeekaggwa neno dola magezi gempa muganda wange oyo akola atya? Asooka anoonyereza alaba oba omukyala tagwangako mu muliro. Mutale wabanga tagwangako mu muliro ensimbu esobola okuwonyezebwa dola. Esobola okuwonyezebwa? Esobola okuwonyezebwa wabanga tagwangako ku muliro. Ago nno mawulire malungi. Dola weebale kutuweereza. Weebale kubeera ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki. Hello Mami Dolo ne Mama Brian ekasamba. Ye Mama Brian. Mama Dora kubulya bannange obulwadde obwo bannange nga tebujjanjabika. Ate bagambye mbubuwona bw'oba tebunnagwa ku muliro. Bannange omusajja naye yagudde ku kyokya naye talina kyakukola anoonye eddagala. Bannange oba agenda kuli kale kaakati abalirina era mugenda kutuyambako mulitubuulire. Halo ani weebale tuweereza mukwa weebale kuwuliriza ddiya ono butereevu Topiste Kasanga ye Topiste Kasangati ndamugamba bweki okwogera kuba kwaffe okukola kuba kukwe era ffe tugenda kwogera naye nga ye ekituufu ekiri ku mutima akola ki akimanyi bw'aba awulira nti amazima gonna gali baagamukweka ng'ali wiringi okujjanjaba mukyala waawo n'abeere naye era ng'awulira amwagala ajja kumujjanjaba akikole naye aba awulira nti nno takyagala ng'alawo omukyala ajja mumuswaza atagenda kukola buli kimu kyawulira teyeetaaga ekintu akite era kwegamba kiri gyali
okwogera kubako ffe tugenda kwogera buli kimu n'ate okusalawo okujya eri afuna akasonda atuule omuntu omu yekka bw'ati yeebuulire ye nga ye yeebuulire nga ye ffe tugenda mugamba buli kimu tugenda kwogera naye okusalawo okujya eri ye weebale kuteesa mukwano webale kubeera ku BTFM. Halo mani wetuweereza weebale kuwuliriza buterevu musawo batwa abongani kapeeka yesebo omusawo Robert ami ebiseera ebisinga ensimbu eyo weeredde omuntu lwawo kuona ekyokubiri omusajja yeebaza Katonda okuba nti baamuleetera omukyala mu kidaala kubanga yali agenda kuswala era jasawage nti akubye ekidaala ekikalu bannange wulira okuswala mukyala wajja mufunira kulima eddagala ensebo ajafuna omulandira gwa lubowa ensebo n'emicungwa 21 n'ensimbi enganda 18 ensiru bannange olwo kati obaabimanyi nze mbimuwandiikidde nabyo nga bigattemu ateeka emita 3 y'amazzi ukalyeko ekituubu olunaku anyuka mpeka emirundi 2 mama ajja kuba aweweeramu weebale taata kubeera ku BTFM ekintabuli ky'omuziki. Halo wangi obale tuweereza ddia weebale kuwuliriza mukwano mama Desire nga mbeera maya. Yes mama Desire. Mani dola ensimbu si obulwadde bwe bajjanjaba ne buwona tebuwona bebi terina wayinza kujja ddagala ate abamu bagamba buwona nga tebulinnyeeko muliro tebuyidde ku muliro. Mami dola boogera baweweezaako bwoweeza ennyabo mbadde nteesa afune omukyalo omulala afune omukyalo omulala. Webale tuweereza maamu weebale kubeera ku BTFM ekintabuli ky'omuziki. Yesu ffe tugenda maaso mukwano nga tukuweereza kasita ekizibu kijja nange bwe nti bwenkiteekayo eri abantu ate nabo ne boogera naawe n'oteesa mu mutima gwo n'olaba nti ekituufu nkole kiriwa katukomewo na kamala okulaba bannanga abali ku WhatsApp. Nze Bosco Kateera Kinyerere kati amagezi gempa omwami oyo yesebo engeri yakitegeera wali mu kidaala wali oli n'amugamba nti omugole mulwadde afunyemu obuzibu sinsonga kasita kati akitegedde kyaba alina okukola oyo omukazi ow'ensimbu mutuufu amwesonyiwe oba olabyeko omuntu agw'ensimbu ensimbu mbi nnyo naye amwesonyiwe bino ebyokumuwasa abiveeko byokubeera naye abiveeko naye asigale nga amuyamba munnange ensimbu alaba obeere n'ateerera naye nga ebyokumutwala abyerekereze maama yazzamu. Hello sweetie nze Bampita Rose Erulenga wakuteeka ku nsonga eyo ey'omwami w'omukyala nga yalaba ekizibu kye yafuna naye kyenjagala mu advisinga nti emikolo gisumba ebizibu bingi ekyo kituufu kakati bw'aba yakiyitamu kyabamanya nti waba sitaani balina engeri bwe bamuwangula ate oba amakwogera nafuna ebizibu nga ngenda mu mikolo naye emikolo wejaggwa bwe giti baddamu ne tutereera bulungi oyinza okwesanga nga ye yali alina omuntu gw'alaba kubanga alina ekikyamu kyamukoze oba abaganda be balina ekikyamu oba basenga tamala gatamunne nga tategedde butuufu gye bwava obwo obuzibu gye bwava. weebale kuteesa mwatu ate naawe oleesa ensonga nti oyinza okudduka ku munno ng'ekiseera kino balina kye bamuyisaamu mukazi wattu bamulogaloga ebitali bituufu. Dola yebale kuweereza amakansala 221 mwalina jimma kati dola kyengenda okugamba omwana mulenzi oyo kitabe anakweraliikirira ku byokwanjula ekisookera ddala yekaika ye yakitegeera nti omuntu gwe baleese si ye mukyala we ow'ewaka ekyo yakireke kasita n'abewaka nabo bakimanya kakati nze kyengenda omugamba ku nsonga y'ensimbu ensimbu ewona wakuba ekibi mukyala we yakimukweka singa yakimugamba ne banoonyeza eddagala wamu singa yawona dda ekyengenda omugamba kakati abuuze mukyala we ddala tolina kikyamu kyonna kubanze n'oluvuuvumu lwe nawulidde tamutandika mugamba nti nakulaba nga oli mulwadde era n'omukyala gwe baleeta mu kidaala si teyali ggwe amugambe nawulidde nti olina ekikuluma naye olina ekikuluma oba tokirina kubanze mbadde njagala ombuulire ekituufu obeere open gyendi kubanze ebbaawo ggwe mukyala wange oba okitegeera batandikirawo okunoonya eddagala naye nga eddagala gyeriri era wanaabazaawo okulisa batujja limuwa onomuwa alina jemba kansala 221 omukulembeze otuzizaamu nnyo amaanyi kasita otugambe nti n'eddagala gyeriri kubanga awo nno munnange tuba tuddamu amaanyi ne tutaggwamu maanyi kuba nti tulowoozezza tetuyambibwe at all. Mami bale tuweereza butuufu omukyalo oyo yakolamu ensobi yandibadde agamba omusajja amazima abo baana babadde bakazaala omuntu badde kyamukweka kirwadde kyolina yakolamu ensobi musango ngumusalidde naye tamukyawa agende maaso ne laavu yaabwe yesebo
Kabata anamushuulirani. Anamusuulirani. Obulwadde tebutera kuwona. Bate yawe tabani omugenzi John yawe tuzira mugomba mama we baletuweereza. Munnange batya nkutumiddeko. Naye ayinza n'okuba nga teyakweka mukweke nga naye yennyini teyamanya ng'ebintu byatabukako olwo olunaku lw'emikolo. Kakati maama munnange obwo obulwadde buwonera ddala era buwona naye kye baakola ekikyamu butamubuulira mazima kubanga nze ndina muto wange yali alina olwolumba olw'essimbu nga lumukuba naye omusajja yajja okumwanjula twamubuulira amazima era bwe yamanya amazima n'asalawo okumuguliranga eddagala kubanga ffe tetwagenda mu Kiganda naye omuntu bw'agenda neebutabika bamuwa amakerenda taddamu kubwa lumbe lwonna addola olw'ensimbu luwonera dda kuba yebyera bizimu bibi naye kati ye amira amakerenda kati era yakazaala abaana babiri naye abo kye bakoze obi butabuulira mwami nti omukyala ayina ekizibu nze jjajja Pinto ekyabadaaza. Jjajja Pinto mukwano ekyabadaaza batulabire nnyo abeeyo bonna tubatumidde baagala nnyo ate mwatuwe bale kutuwaawe n'amagezi ga kugendako obutabika nga tetunnaba kuggwamu maanyi ku nsonga zino zonna. Eddagala eryo so n'olulala nina omusawo gwe nakyaza wano n'agamba nti ekintu ekyo kikwata ku mutwe kuli balina eddagala lye bakuwa n'abeera nti n'omuntu abeera bulungi n'okyalina ekizibu ekifaanana bwe kityo wamu n'ono omuntu waffe bambi temuggwamu maanyi butabika bakuwa eddagala n'otereera. It's unfortunate for that younger man for have experienced such a situation at the very introduction ceremony. I'm to see me John Chris from Katikamu. Yes, to see me. In Uganda, everything is possible. Yes. I would like to ask, was he able to see his sick wife? He wasn't. If not, what if it was just a mere game played against the man? No, it wasn't a game. Legally, that introduction is null and void. Because you cannot be introduced by a different person and your intention was different. Exactly. So it's unfortunate. Let the man try to confirm with the medical reports if it's true that the woman has been suffering such a disease. Yes. And then life can continue. You can stay with such a wife if you are committed to marry. Yes. But remember, legally, that was not a marriage. Can be challenged in courts of law. What if anything happens? The woman has a right. She has a right to say, "It wasn't me. Not my husband." Yes. Depending on the introduction ceremony which took place. So I'd advise him to revisit or to visit a lawyer to confirm his introduction ceremony if it's really valid or not. Thank you. Definitely it's not. Tufunye oluzungu lungi nnyo ate era nga tugenda kubanga naye alina endowooza ye era wali abamutegeera. Definitely it's not. They've got to do it again for it to be valid. Omukyala ateekwa okuddayo n'ayanjula omwami we mbazadde okukwanjula ne kubalibwa nti kuwona omukyala naye wali baakola katemba wa butaswaza mukolo okutekwaliwo okwanjula tekwali kutuufu gwate oyanjulwa mulala ate nga oyina kuwasa mulala. That is null and void. Webale na kukiwe izinga sebo mu mateeka teyamwanjula kati era omukyala abalina kuddayo buzzi ne bakola okwanjulwa buto ne balyoka wakiri kuyinza obutabaako mikolo minene naye n'amuzaayo mbazadde ne banjula ne bamuteerako ebbaluwa kati bino byayimirirwamu mulala mukulu we kiba kitegeeza tebyakola si bituufu. For everybody who has been following and it's English that you wanted to listen to, this guy raised a very important point that marriage was null and void because it was between another person and another person, therefore it's null and void. Omukyala si ye yayanjula mu buli ngeri yonna ne lawyer bw'atyo bw'agenda okugamba naye kye bagenda okukola ayinza kuddamu buto ne banjula naye nze kyendowooza ensonga gy'olese nti amujjanjabe kubanga muntu we aleme kumuleka bulesi ko nga taata oyo omukyala yali yamwagalako dda yesebo niwe waba tamwagalangako oyo amwenenye kubanga obulwadde bo babuwewezaako mu malwaliro gonna bakolako bukole naye nga bukyuka mu bukyusi nkuba naye nga bo tebuwona ye mukadde wawe kujjako ng'ekyakigumidde agenda nakyo mu maaso naye nga si kyangu maama si kyangu n'akatono naye kaakati olowooza bayinza okutuuka ku kwanjula nga ddala tannaba kuba nti ali naye ebbanga ddene batuuka mu kwanjula kale sebo webale kutesa ekyo kyokka tosobola kubeera naye webale kubeera ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki. Hello dole namba wanji yebale kutubereza webale kuwuliriza nze wasa bodaboda ebbombo ye sebo waswa bodaboda omusajja yagudde kizibu yakiguddeko mwattu okujjako
agume nga wali mukazi wamanyi bagamba era wobomba mu church bagamba esebo mu bulungi ne binayenga kituufu nayenga nze mbadde ngamba agende mulago betwalina seeka waffe nga yalwala ebiro obulwadde obwo yesebo balina amakerenda ge bamuwa n'amira n'abeera nga aweweerako obuweweezi ng'afuna ebbanga lyabeera nga mulamu n'afuna ebbanga n'abeera nga mulwadde naye nga waamira ku makerenda ago atereeramu naye nga si kuwona okumuvaako okuwona ng'afudde naye ati era kaakati kankubuuze gw'olaba ensi eno tejjudde bantu nga tutambulira ku malagala era ensi yonna etambulira ku ddagala ono wa mulwadde wa sukaali ono simanyi wa pressure ono wa sirimu ffenna tumira eddagala era tumira eddagala naye ndi nyange kyemugambye agende mu ddwaliro emulago waliwo amakerenda bagamuwa kanga gwakugwa n'atagwa n'amira ekkerenda eryo naye ng'okuwona tetujja muwa ddagala tyagenda kuwona wabula okukendeezaako obukendeeza bodaboda eggombo weebale waswa bodaboda mukwano kubeera ku BTFM ekintabuli ky'omuziki hello mwannyinaze nkulamusizza nze Katoggo Different Busiika naye ensimbu za mirundi 3 otyo mulimu ensimbu ey'ekika nembaamu ensimbu endoge nga bakuloga bulozi nembaamu ensimbu yennyini ng'omuntu akwatiddwa ensimbu so kati alina okusooka okumanya ye nga ye alina nsimbu ki emuluma era amaze nayo bbanga kikuba n'ebbanga lyemaze nayo lyomaze nayo likuleetera okumanya nti ensimbu gy'olina nsimbu ya kino singa amanya okumanya ekyo awo eddagala liyinza okutandikira nze Katoggo Different Busiika naye nganze Dora Nansambe yave Kasaana nze ku lwange ngamba bwe nti nkubyayo yo wali akayimba ka Maureen Nantume nti obufumbo kye kintu ky'oyingiramu ng'omanyi nti no oyina okitambuza ng'okiyingiddemu ng'omanyi nti buteekwa okukola oba si ekyo buteekwa kukola ng'olina options ezi obufumbo buno mbuyingiddemu olw'ensonga 2 esooka nteekwa okumalako buteekwa okukola bwe bunaaba tebukoze ensonga ey'okubiri buteekwa kukola kati bino nti alwadde ensimbu mbu bino mbutakyakiika mbuga mbu bino emmotoka emukubye kati mulema ebyo bintu ndowooza nti bw'oba osazeewo okuyingira obufumbo byo bintu ebimu byolina okwenenya n'obanga amaka go ogatambuza okusinziira ku bukulu bwo maturity ekisooka waliwo eyatugambye nti omusajja yawona omukolo okuyiika kubanga bambi nabo tebaamanya ono bwe yawutegeera nti abako bazza akalulu kavuga eri mu ddiiro wano ku mutwe ne walinnya n'agwa muli olw'essanyu eringi ensimbu ye nejja 2 kiyinza okuba nti ddala kituufu yali nsimbu ya bulijjo gye yali ayina ekyokubiri ayinza okuba nga yali tagirina bulijjo naye nga bano abantu bano ekituleetedde okukola okwanjula okuyita ebibuga n'ebibuga ne tukola n'ebivvulu ku kwanjula nti oli yamanya nti gundi agenda kwanjula n'amukola akantu nti nja kukola akantu ne mu kidala tojja kulinnyayo kyangu nnyo abantu babikola bulijjo balina ebintu byabwe bye batukola n'olwekyo tusooke twetegereze taata nga tonnaba nagenda wala nakuwaawala nakupaapaala sooka weetegereze omukyala ayinza okuba nga balina ekintu ekyamu kye baamukola ekitasanyusa mbeera oba okitegeera nga kiyinza omumukola obubi ye nga ye kimulemesa obufumbo kati olwedde obuuza nkole ntya muleke oba muki abaana baffe n'olwekyo ofunyeemu obwa Tomasi obuusabuusizza kati oli bw'aba yakola akantu ke yamufuna ekyo kyekisooka ekyokubiri bwe buba bulwadde ani atalwala fenna tutambulira ku malagala nze nno nnumwa nnyo omutwe nze ayogera era nze ne wenjogera nti ensawo yange erimu eddagala even as I speak now olw'omutwe ogubeera gunnuma sinze nzekka wali abalala balina pressure wali abalala balina endwadde nnyingi tuwonye n'okuwona nti ono si kansa kuba teye kansa tadda mabega naye wano omuntu oba osobola okubeera naye kati nze ngamba nti no tukule fenna abawuliriza nange kennyini kuba mbayigiddeko bingi ebiramu bireese nange mbadde sibimanyi naye mbayigiddeko fenna tukule tuyige nti n'omuntu ddala singa obanga ofunye obuzibu obwenkanidde ngaawo osobola kwekwata otya mu bufumbo bwo ne mukyalawo kati nno buzze temunnaba kufumbirigano ate bwe bujja nga mumaze okufumbirigano ng'oganze musuddewo kubanga yafuna ensimbu gwe musajja omukulu nze mbadde ndowooza nti no mukyalawo guma naye sooka mulabe ekivuddewa oba oliawo kivudde mu baana abaseketerezi ko munaye ennaku zino obufumbo okwanjula twakufuula kivvulu tukubisa n'ebipande ne tuwanika n'ebbaana kati lwaki abantu tebakole bubi n'ekyo nze nsazeewo bwe nti
ku lwange sooka weetegereze kituufu ate tolekawo mukyala wo lwa bulwadde ate olwo singa abadde ggwe mbuuza bubuuza mwami gundi singa abadde ggwe nga yeggwe mulwadde obadde osanyuka mukyala wo kulekawo n'ekyo nga ggwe bw'otajja kusanyuka naawe tomulekaawo oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki bwe wetambudde ebbaluwa ey'olunaku olwaleero munnange Omuteesa weebale nnyo aweereza message weebale nnyo aweereza ka voice note weebale nnyo voice note mu recording nga muli clear ate era nga zituukira ku nsonga kiba kitukola bulungi